Musaza Kyaddondo wabaddewo vaawo mpitewo emmengo wano okuliraana ekizimbe Bulange abavubuka babadde mu kibinja bwe balumbye ekifo ekironderwamu ekyateekeddwa wakati mu luguudo lwa Wakaliga ne babba obululu era we tujjidde ku mpewo ng'okulonda kuyimiriziddwa mu kifo ekyo. Omusasi waffe Ssendegeya Muhammad Byayi kabikuwe. Wabaddewo obunkenke bw'amaanyi ddala mu kifo kino awalondebwa ekiyitibwa Former Amure Shop wano Mengo era nga ekibinja ky'abavubuka bali mu kinaana basazeeko ekifo kino ne babba ebikozesebwa mu kulonda nga bategeeza nti badde n'ebiso era basambesambe bakuliddemu okulondesa mu kifo kino ne babbako n'amasimu ne babba obululu ne babutiikinga ne babussa mu bokisi. Poliisi esaaza akaseera akazibu okujja abavubuka bano era kigiwaliriza okukuba omukka ogwalagala mu bbanga olw'embeera nedda mu nteeko wabula nga kituta akaseera nga buli muntu kumpi tamanyi kyazzaako. Otujjidde ku mpewo ng'ebyokwerinda byongeddwa okunywezebwa mu kifo kino wabula nga bakwiddeyo ebyokulondesa bagamba nti bayinza kweyongerayo olw'embeera ebaddeyo ey'obunkenke nga n'essimu zaabwe n'obuuma n'obululu ebisinga bibbiddwa ekibinja ky'abavubuka kino. Bano bategeeza nti balinze kwogera okusembayo okuva eri akulira akitooka ebyokulonda omulamuzi Simon Yabakama Mujenyi okubakkiriza basobola okweyongerayo n'okulondesa olw'embeera ebaddewo eno. Tebatukiza kunyega kintu na kimu, ba agent babajjeko butaaga bwabwe babututte bababbyeko amasimu ne ssente zaabwe. Obululu babuyuzizzaamu ng'ebatiiki ng'ebasula mu box nga woziraba wali zijjudde obululu. Era poliisi etaasizza budaasa kuba mutiyagaasi kwe kusajjula ku gundi. Embeera neeterera mukko wano. Ffe tugenda gira tugaddewo paka we tunaafuna gundi odo okuva mu isi kuba bali mu kwogera na supervisor atuwe ekyokola kuba twabagambye dda batusindikire security kuba embeera eno yabaddewo ku makya. Abakolera bizinesi mu kifo kino omuli omukyala gwe njogeddeko naye ategeeza nti kyaguddeko tayinza kweyongera kuddamu kutunda era ono agambye nti agenda kuggalawo aviire ekifo kino olw'obunkenke obubaddewo. Nze ntunda furniture wano Mengo byonna byonoonye obutebe sideboard iyo bagikuddemu kwegamba embeera sigitegeera. Kiki bakoze? babadde nga kinaana babadde bangi base ne bajja ku makya ne bayitamu kati era ne bayitamu era nga tewali kuteesa we bagamba balunda mu bikule twagala mpapula we amaze ne bagenda ne bakomawo ate nga bangi kati era we bazze nga buli omu bakugamba ebintu bagala bikozesa force to babagenda tukola bakyafere tumanyi babuze kato bankubira omwo. Tujjide ku mpewo emmotoka z'akabanga za poliisi zongedde okutuuka mu kifo kino n'emigeme yawala okutaasa embeera eno obutaddamu. Tuze mu kifo kino nga buli omu akinywa bubwe olw'abavubuka bano bazze emisana ttuku gakyala kimpadde ne gatandika okukuba abaddewo ate n'okubba obululu nga batiikinga we babussa mu bokisi. Abantu bano batuukidde mu kifo kino nga Abalonzi kumpi nga 8 bokka ng'ebaakalonda naye kati bw'otuuka mu bokisi kumpi ezimu ziri mu makkati olw'obululu obubbiddwa ne babutiikinga ne babuteeka munda. Twogeddeko n'abo abakulembeddemu okulondesa mu kifo kino bategeeza nti obululu obuli mu bokisi obwo tebukkirizwa kubanga tebuyise mu mateeka okuyita mukuuma oba oliawo n'abo balonze tebayise mu aligesi tewakasa nti babalonzi ba mu kitundu kino. Nze Ssendegeya Muhammad Byayi ku CBS esinga zonna ndi wano bitundu by'Emmengo. Ebyabavubuka abazze okubba obululu ng'obitadde ku mabbali y'omusaza Kyaggwa okulonda okwaba mmeeya mu munisipali ey'Emukono tekujjumbiddwa. Omusasi waffe Prosi Nalugo y'abirina. Okufaanaganako ne bwe gwali mu kulonda kw'abassentebe ba LC ey'okutaano kwa Kaggwa ne leero Abalonzi tebalabikako kulonda bammeeya. Mu kulonda kuno obuuma obwagaana okukola ku mulundi guli mu kulonda aba president n'ababaka ba parliament olwaleero obukozeseddwa ate nga bukola bulungi wabula nga waliwo abalabiddwako ng'obuuma buno bubabodde wadde nga babadde bajja balonda. Municipality eno ey'Emukono erina divisions 2 okuli Mukono Central Division ne Goma nga beegwanyiza ekifo kino ekya meeya bali 5 okuli meeya aliko Elisa Mukasa Nkoyoyo ng'ono talina kibiina oluvannyuma lw'ekibiina kye ekya NUP obutamuwa kaadi ng'akabonero ke akozesezza Ntebe. Mikidadi Mulimira yakwatidde ekibiina kya NRM Flaga. Robert Peter Kabanda ng'ono yabadde ssentebe wa Mukono Central Division yakwatidde ekibiina kya NUP Bendera. Ssenyonjo Henry Independent ne Mutyaba Matthew naye nga talina kibiina. Embeera mu kulonda kuno yakimpowooza eddala era nga wabadde tewannabaawo wantu wonna walabikira buvu. Ate okukomawo musaza Kyaddondo abakulembeddemu okulondesa mu Kawempe South bakuutidde Abalonzi bagende n'endagamuntu mu bifo gye balondera nga lwe bajja okwanguyirwa. Omusasi waffe Ssekajja Augustus gyali.
Woolya bino ng'okulonda mu Kawempe South ku polling stations ezisukka mu 24 ezisangibwa ku ssettendekero Makerere kutambula bulungi era nga mu bifo byonna obuuma bwe buli mu kukozesebwa okulondesa abalonzi. Wano akulembeddemu okulondesa ku kisolo ky'abayizi ekimanyiddwa nga Livingstone Hall ng'ono ye Tumwesigye Rogers waasinzidde n'asaba abalonzi okugenda n'endagamuntu zaabwe oba obukongo bwabwe ku bifo byonna ewalondebwa kibanguyiza omulimu gwabwe ogw'okubalondesa. Kati omuntu abasobodde bajje n'endangamuntu zaabwe n'akakonge register ejja kukola naye nga for now tugenda kukozesa machine. Mulundi guno omanyi still machine zayo zirina okukola naye lwakuba zaafunamu complications. Abantu bamu balabye nga waliwo ekyetaagisa machine zino zo zirikola ddi. So kati for now information eriwo egamba nti tugenda kukozesa machine. Wabula wadde ng'okulonda kutambula bulungi abalonzi bakyali bakkekwa. Era nga wano omu kwakulembeddemu okulondesa ku ssettendekero Makerere ng'ono ye Ssemakula Martin Joshua asinzidde n'asaba abalonzi okugenda mu bungi balonde ng'obudde bukyali beewala ebizibu ebiva mu kulonda ng'obudde bugenze. Kati so kyandibadde kirungi ne mujja ne mulonda era ne tusobola okubala akawolako ng'obudde bukyali kuba buli mumala ebbanga eddene nga temuze kulonda kitaataganya entambula y'ebyokulonda byaffe ne twesanga tumaliriza leeti obuki obusana okujjamu obutabanguko oba bugendo tutataganya okuwala obululu obwo ng'obudde bukyali. Tubalinze mujje mulonde. Wabula CBS bweyogeddeko ne yali omukulembeze w'abayizi owa ssettendekero Makerere ng'ono ye Lubega Vincent Nsamba atulambuliridde ensonga z'asuubire ezibiriddeko abalonzi okubeera ab'omuswava. Kujja kujjumbira nnyo kulonda kuba moralo yaabwe eri wansi basuubira nti ane banajja ne balonda wayinza okubeerawo emivuyo n'era emirala egy'enjawulo ne gireetera okulaba nga ate bataawadde kalulu n'era balangirirwa mu mbeera ng'eyaliwo mu kalulu akakaggwa sabbiiti ewedde. Ensonga endala gye ndowooza abantu okutwaliza awamu tebassa nnyo ssira ku kulonda kuno kwaluko.